Gye buvuddeko kunoonyereza kwalaga nti ku bannayuganda obukadde 45 obukadde 14 batawaanyizibwa obulwadde bw'obwongo. Ekyennaku nti ku bano ebitundu 22 n'obutundutundu 9 ku buli 100 baana abali wansi w'emyaka 18 so nga ebitundu 24 n'obutundutundu 2 ku buli 100 bantu bakulu. Ekisinga okwennyamiza nti bangi ku bano tebamanyi nti batawaanyizibwa ekizibu kino nga n'abakitegeera nti bakirina batya okwogera. Balina obuzibu buno bwe bayitamu ne batagenda mu malwaliro oba ne batayogera. Mwe mulaba bulabi aba babakozesa ne mulaba bulabi ng'omuntu gw'oli naye gw'owangala naye ng'alabika alina ekizibu. Ate ekyennaku ekisinga nti abantu tutya n'okutya obulwadde bw'obwongo tubutya okubwogera. Okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu ku bantu 4 omu atawaanyizibwa ekizibu kino nga kyeyolekera mu bikolwa eby'enjawulo. Bano bagamba kino kikoseza ddala obwongo bw'abantu nga n'abamu basuulawo bye baba balina okukola olw'embeera eno. Tasobola kussa bwongo ku kintu kyakola planning nebanga erina obuzibu omuntu n'abeera nga takyasobola kola mulimo n'agugusa bw'aba bamuwadde omulimu ng'ogwo nga tasobola kuwandiika speech ng'eyo. Bano batubuulidde n'obubonero omuntu bw'ayinza okulabirako omuntu atawaanyizibwa ekizibu kino. Otulo tubula oba bw'oba otufunye ofuna twewali tolina. Ekugeza nti oyinza okuba nga tokyasobola kwebaka mangu ate bw'otuuka wakati mu kiro n'ozuukuka. Kyokubiri bibeera birowoozo obeerawo nga olina ky'olowooza oba olina ky'oliko ne bwe wali badde olina omulimu gw'okola ogenda okulaba ng'oguvaako nga ekiseera ebisinga ebirowoozo bino bye bikukola ki bye bikututte. Kati nga basinziira ekiteezi gye bakuŋŋaanidde okukuza olunaku lw'obulwadde bw'obwongo bano balaze obwetaavu obw'okugatta amaanyi okulaba ng'ekizibu kino kisalirwa amagezi. And they are similar to our original way of living, and it is difficult to diagnose. Bw'oba owulira ng'olina ekizibu kyonna ku bwongo vaayo oba tolina muntu gw'oyogera naye genda ew'omusawo. Omusawo yetakumanyi talina na gy'ajja kunyumya. Olw'okuba nti ekizibu kino kisinga kwegirisiza nnyo mu bayimbi ne bannakatemba olwaleero nabo tebalutumidde mwana. Kitukakatako okugyawo stigma eyo ogamba nti leero ndi mulamu ndi wano njogera Barbara enkya muyinza okunsanga ku street nga nange funyeemu obuzibuzibu. Bano bawadde gavumenti amagezi ku kiki ekirina okukolebwa okulwanyisa ekizibu kino. Kwe creatinga kye bayita safe space oba ekitundu ky'osobola okweyagaliramu n'oyogera ensonga zo zonna nga teri afuddeyo nti oli serebu nti oba oli w'amaanyi nnyo oli mugagga oba ki. N'abantu okubeera nga baatendinga ku bantu babafaako kwegamba ne boogera nabo ne babawa advice n'atabalekerera. Kati okutya okuliwo nti wadde obulwadde buno bweyongera mu bantu bo abajjanjabi bakyali batono ddala. Many affected individuals are unaware of available mental health services. Abasawo bakyali batonotono naye mu malwaliro agamu nga Regional Referral Hospital services zino weeziri okusobola okuteeka abantu abalina obuzibu buno. Kyokka minisitule egamba nti bakoze ekisoboka okulaba nga bateekawo enkola ezisobola okuyitibwamu okulwanyisa ekizibu kino. Deliberate efforts to integrate mental health care into Uganda's emergency preparedness. Batagana wamu ne Ministry of Health okulaba nti abasawo ab'omu byalo ba VHT tubatendeka bakuguke okulaba nti omuntu ono baba muzudde basobole omutuusaako obuyambi. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.